obuzibu obuli mu government yaffe eno bagiyita operationalization of economic policies by stealth. Okuddira engeri gy'oyagala okukolamu ebintu naye nga buli lunaku oteebayo ekintu kipya tosobola kukulakulanya ggwanga. Agenda okusingibwa n'anaasinga bonna boogera ebigambo bingi. Ne kati ani gwasuubira obikola ye president wa Uganda kati ye bw'akomplaininga kuba speech gyawe ebiseera ebisinga abanga ali ku ludda oluvuganya. Kubanga kati president w'eggwanga kugamba nti twali tugambye nga era tulowooza buli muntu abeere neyiikanya gavumenti yazibagulidde oba yali gabye president w'eggwanga ebintu ebyo tubabigambye mu nsi baminisita tebeetaaga kubeera nga buli kitundu kirina minisita. Seven yabijuko kama bwakabarega bendo benderero namwe bali kubanga mutumudde abanyamasindi abanyakijura abanyahoyima mwena abekyankwanzi mwe bali kubanga mutumbudde kirira saidi zekiruhura yonna nga muteze omukutu muri bamanyi nnyo era nga kimukola kyenyini kino kubanga kikolebwa tuli mu program gw'ensonga Rafati Musokenze ntudde okulamugana Adam Kungu era nga tuli ne Honorable Fred Mukasa Mbidde mumutegeero oli wa Higi Haga hulabaru obona bukwatira date buli nvaamu so bwetyo tugenda okubanga tutambule so lwabayogera ku nkulakulana y'eggwanga yesebo agipimira ku kye bayita gross domestic product ekyo bayita the total money value of goods and services produced in an economy. Ebyo ebikoleddwa oba omuwendo gw'ebyo ebikoleddwa mu economy yaffe wano naye nga si nsonga ababikoze oba bannansi oba si bannansi. Kakati bw'oba obala waliwo ku njawulo waliwo enjawulo kati waliwo kye tuyita gross national product eyo ye total money value of goods and services produced in and outside of an economy but produced by nationals. Kakati ebikoleddwa abatuuliza muteku kumanya nti ekitegeeza omuwendo gw'ebyo ebintu ebikoleddwa nga bikoleddwa wano mu Uganda oba wabweru waayo naye nga bikoleddwa bannansi. Kakati eyo yembalirire yandibadde entuufu okusimbako n'olyoka obulira abantu nti tuyina enkulaakulana. Kakati mukama waffe ebitabitunuulira ekyokubiri ye bw'agamba nti emirimu egikoleddwa gigino gye bayita job creation nti olw'okuba tuleesa amakolero agavudde ebweru ne gajjira wano mu nteekateeka gye bayita foreign direct investment nti nga basiga nsimbi bavudde Bulaaya ne bajja ebule n'ebweya ne bajja. Kakati mukama waffe aba alowooza nti olwaleero bwe bajja mu 2024 nga tulina emirimu egyakolebwa emirimu katugeze emitwalo 12 ne tugenda mu 2025 nga waliwo emirimu egikoleddwa kakati nga giweze emitwalo 18. Kati president w'eggwanga yalowooza nti kati ekyo kitegeeza bannayuganda emirimu gikoze eki yeyongedde. Kakati ne yeerabira nti tetuyina wano kye tuyita compounded wage labor and immigration policy wano tetuyina policy era ekiriwo kiri nti omukyayina bw'ajja nga ye Kwansu n'akola wano ekkolero ekyamazima yafuuka managing director era ekisinga obukulu ajja ne musajja we gwe yeesiga ennyo ebiseera ebisinga abeera muganda we n'abeera general manager. Kakati ne baddira ebyensimbi ebyo ne bagamba bino byetaaga omuntu nga ne bw'atubba zisigala mu famire n'aleeta kizibu wewe nga naye mu China nga yeki ya accountant yavunaanyiza okubyensimbi. Kati emirimu gyonna egikoleddwa mu Uganda ne gitwalibwa nga bannayuganda kye basigadde okukola kwe kubeera nga beebeetikka endiboote ezikoleddwa okuzitwala ku loole naye nga n'azibala naye mu China. Kakati bw'obeera n'eggwanga erifaanana bwe riti emirimu statistics zikulaga nti gyongeddemu naye ate nga abaagirese be bagitutte. N'olwekyo eggwanga lino lisigala nga si stop over eya national resources naye ebeera round about baweterawo obuwetezi ne bazzaayo nti abongera okukozesa bannayuganda okugjawo ebiri wano beeyongera bweyongeza. So n'olwekyo president w'eggwanga sebo tobeeraawo n'olowooza nti obwavu buwedde mu nsi. Ensonga y'okubiri njagala okulaga nti obwavu bwennyini bwe buba bukwata eggwanga buyitamu mitendera mingi ze bayita models. Abantu abasinga tebamanyi naye gwe president nze nkakasa okimanyi nti obwavu buyita mu mitendera oba buyina models ze bugoberera nga bukwata eggwanga. N'olwekyo naawe bw'oba obujjawo oyita mu models oba emitendera mingi okubujjawo okugeza
bakugambye nti abakyala bo tebakola basigala waka ate teri abasasula musaala gwa butakola oba ogw'okusigala ewaka kati kitegeeza waliwo poverty model eyekwata eri gender based nga yekwata bakyala nayo teseetuka kubanga okuva edda bakita nazzi kuno ng'abakyala bamaama tebasasulwa kati kitegeeza nti waliwo omutendera gw'obwavu ogukwata omuntu olw'okuba mukyala ekyokubiri alava ati obadde mu ssomero osoma emyaka 2 baby class n'osoma emyaka 7 primary egyemeka si 9 n'osoma emyaka emirala 4 secondary ezo si 13 kakati n'osomayo emirala 2 HSC si 15 egyo gyonna emyaka teri akusasula musaala kati kitegeeza waliwo n'obwavu nga bo modo yaabo ekwata bayizi era nga nayo fixed yawo kati ng'era bw'oba oyagala poverty alleviation model oleeta y'abayizi gwewali ogiwuliddeko nakatono kakati eri gender based mbiwulira waliwo abakola CBOs ne batekako sente mu busaako naye tebiri specific ku bakyala abawaka byakyeyagalire kakati models nyingi ekwata abatasoma ekwata abasomye nga nebyo basomye tebiriiko kubanga omuntu n'abeera nga asomye Bachelor of Science nga ye degree gyafunye olwa educational model enfu gye tukyayina ng'omusajja ayina degree ayina n'ekifaananyi mu ddiiro lye bwe liba nga liriye eddiiro ayinza n'okuba bamusuza naye nakkiriza ne bamukkiriza ateekewo ekifaananyi kya degree ye naye nga yasoma Bachelor of Science kati nga Bachelor we mulimu chemistry mulimu biology mulimu n'ekintu ekirala awo naye nga mu byonna talinamu kyayinamu bukugu oba kyasobola kunnyonnyola jjajjaawo ataasoma nti kyennasomeredde kaakati bw'obanga tosobola kunnyonnyola muntu n'ategeera kye wasomye kitegeeza tolina katale k'ekyo kala nakuwa omulimu tebabimanyi n'olwekyo eriyo obwavu obukwata omuntu olwa poverty olwa education model ekyali enfu tetulina model esolovinga bwavu obwo kati era nze ebiseera ebisinga nsekerera abantu ogenda nobawulira nga baganye myoga giganye okukola parish development model eganye bonna bagagawale yagaana nadizi yagaana operation wealth creation ekoze eganye Bannayuganda kambabuulire teriyo modo emu esobola kumalawo obwavu obwayita mu models ennyingi emyoga bangambye gyo gyayita ndoza giri 18 oba 19 kakati ekyo nno kiraga forsightedness kati government etandise okulengera kubanga buli mwoga ye yali modo ekwato ey'obwavu erumba abakola ekyo oba kitegeera kubanga gyo gyakuteekebwa emiteeko kakati bw'oba oyagala okumalawo obwavu obwakwata abakola ebyo era naawe modo y'okugaggawaza oyitamu ebyo kakati teriyo modo emu tulina okuba wano ne models ezisukkira ddala nga 10 mwaga nga zonna poverty alleviation programs ate tezibeerako nti eno yayiseemu nti bazipimira mu field abantu mulina okumanya bino tibibeerako teyakoze it is field tested olina kubipimira mu field nga bwetambulirako n'olwekyo ebimu bifeiringa ebimu byamu obubbi kubanga kakati tulina ne model ey'obwavu naye nga yo ekwata abantu okusindika ku bubbi obuli mu ggwanga obwamanyiirwa kubanga kakati president w'eggwanga bagenda ne bamugamba nti bakampeni nabo 10 mwaga omusajja yagambye mbu babbye oyo tatulwanyisa oyo olowooza agandi oyaleka alina kyanonyako kakati eriyo ebyo ebikyatambula we need as a multiplicity of models as possible n'olwekyo president w'eggwanga si kituufu era namuwulidde agamba ndowooza ng'avumirira n'abagenda abaana bano abagenda babayitawo kadama abagenda okukola mu mayumba president w'eggwanga tebamuwadde mwekyo advisor we ku bintu ebyo teyakoze mulimu gwe bwe twalinga tusoma baatugamba nti factors of production zirimeka ziri nnya naye buli factor it carries a price buli factor ebeera neki n'omugabo oba nekye bagisasula nti bw'ogamba nti landi eyo erina price yaayo ye value oba rent abamu babiyita lease n'ebirala bw'ogamba nti entrepreneurship oyo asasulwa ye yennyini yeesasula bidividends n'ebirala oba okitegeera kakati bw'ogamba nti labor eyo labor bagisasula wages oba salaries okusinziira ku nkola gy'okolamu capital eyo yefuna profit n'ebirala kati ate ebyo byonna nga bw'obiraba ebina
bisobola okubeera exported osobola bitunda mu katale akawano oba akatale kebweru w'eggwanga boddira foreign direct investor n'omuwawa n'ettaka oba olitunze bweru president w'eggwanga bintu ebyo tutangazeemoko katonotono nti bwe nkwata omuchina ne muteeka ennamanve mbanga akakafa China naye price gy'ofuna era esasula oyo omusajja omujja eyazza obuzzi ebyo byebimu ku bintu ye price y'ettaka eryo leba bajja exportinga president w'eggwanga tebakubuzaabuzanga wano tewaliwo mirimu gy'abaana wano maid owa wano bakadamu owa wano bakadamu kiva mu kigambo kya Luwarabu bakiyita kadimat kitegeeza maid nedda tole shahada nga sitegedde owai kagambo ng'okajje walaako nze musajja nno omusomi musajja munoonyereza kubanga nze ekyamazima olwokuba nti Katonda alina ebintu bye yannemesa sinywa mwenge sirya mbizi sikola kikati ebbanga lyange lyonna ndimala nnyo nga nsoma ate nsoma ebintu bingi kakati n'olwekyo kadama owawa ne Uganda tosobola musasula sente zisukka 15,000 omwezi mulamba kyokka kadama owe Saudi Arabia yafuna akakadde kamu n'ekitundu n'okweyongerayo kakati bagendera ku contract za myaka 2 contract ey'emyaka 2 emyaka 2 gy'emyezi 24 kubisaamu milioni 1.5 kubanga bali abanyo tebajja kwezo kamwana akawamu akumunga investor era lwakubanti ate bakatemerako wano wakaza ku misolo n'ebiringa ebyo naye nga kasente kaba akafuna no problem anti kati eby'eggwanga byerifunamu era buli muntu yeeyigiriza okusasula omusolo kuba yengeri yokka obuzibu bwa bannayuganda nti tebeesiga gwe baziwa singa emisolo gyaffe gino abantu tebagibba singa teri gwe guluma kusasula kakati munnayuganda agamba kati nga nze emmotoka gye mba nvuga mpulira ennaku nga osasudde omusolo kakati bw'omala okusasula omusolo ate ebinnya ne bitandika ogikubanga buli lunaku ogikozesa kati nogala lwaki zino sente sizeekozesezaamu emmotoka yange nogeziwa omubbi kati abantu kyekiba kibaluma naye nga tebalina buzibu era tebandigusobodde kuba na buzibu bwa kusasula omusolo n'olwekyo pulezidenti w'eggwanga abulirwe nti factors of production eza Uganda zirina okuba exported for better prices ate sente ziyingire mu ggwanga weewaawo ngenda kombaka buno katonotono mu honorable bwe mba mbuvuddemu ngenda kudda tumalirize n'enteekateeka eno bwe tugenda okukoona ekintu kyesinategeera nga goyinza okukinambulamu yakonye ku kyabudde munnayuganda okuba nti alina yekanya kwayinza okulimira nga yali programu yawe mu 96 olina okubako woolundira olina okubako woolimira woolundira ebyennyanja ikazi nga 4 ettaka wano olaba n'abalaalo bennyini ettaka likyababuuze bayinza okulundira ente zaabwe banoonya bunoonya kino kiyinza okuba nga kibeera practical we kiba nga yeemu ku nkola oba oliawo kuyinza okulowooza nti munnayuganda yandibadde atandikiraawo okuba nti naye yeeyiyayiya katonotono njagala tubeere nga tufundikira ensonga y'omukulembeze ku nsonga y'ebbula ly'emirimu mu ggwanga yakonye ku kyokuba nti bo baali basazeewo nga bateeseteese eggwanga n'okuba nti buli muntu olina okuba nga olina ettaka okuba kiriyikanya ofune wogenda olundira bino ebisolo abasiraami bye tutalya n'okulundira enkoko kwonaalimira kwonaateeka ebisagazi bye oba omuddo naddala oba oli mulimi then ate osigazeewo n'akafa katonotono wosobola okuba nga olunda ebintu ebyo ebiteetaaga kibanja kinene ekyo webanga yali enteekateeka y'omukulembeze kyali kisoboka naye si kye baakola kifaanaganako era nakyogerako olulala nti kifaanaganako okusanga manyi mu byobufuzi n'amateeka bonna agenda okusingibwa n'anaasinga bonna boogera ebigambo bingi kubanga kusanga musajja alinnyo omuti gw'omuyembe n'omubuuza onoonyaayo ki naga ndi njagala micungwa ngali ku muyembe n'omunyoya nomugamba nti kizibu toyinza kusanga mucungwa ku miti gwa muyembe naga yensonga lakinzikirira kati ogenda n'omulaba nga byayogera mwana wattu era obirabanga ebigenderawo naye nga ansa ezonfu so nga afubye kwanukula kakati obuzibu bwobuli mu gavumenti yaffe eno bagiyita operationalization of economic policies by stealth okuddira engeri gy'oyagala okukolamu ebintu naye nga buli lunaku oteebayo ekintu kipya tosobola kukulakulanya ggwanga
Kwigamba oba ne ideas nyingi nyempya naye nga tezitambula. Ebintu birina kutambulira mu master plan. Ate nga waliwo enjawulo wakati w'ebyobufuzi ne governance issues. Governance issues tizeetaagako kalulu. Teweetaaga oba bakuwagira bangi oba batono. Eyo erina kubanga kyekisaliddwawo ku lw'enkulembera egenda okugasa era ennungi. Kati ng'omusolo. Naye kati ffe mu Uganda tetulina njawulo, buli kimu kiri politicized. Tujja kutuuka ekiseera nga pulezidenti w'eggwanga ayita omuluka gukuba akalulu ku nsala ya kkooti ey'ekintu ekyabadde kiruma abantu. Waluka yakonyeka unaga nti bannabyabufuzi bano bamulemesa nnyo emirimu gye babirwisaalwisaawo nnyo. Ne kati ani gwasuubira obikola kuba ye pulezidenti wa Uganda. Kati ye bw'akomplaininga kuba speech gyawe ebiseera ebisinga abanga ali ku ludda oluvuganya. Gwe waweweddwa ekisanja ebintu obisalewo. Kati ate otunnyonnyola mbu byaganye abannemeseza baadde bandya mabega bampite mabega palamenti biki ate gwe gwoliko omukitegeera eyo statement ebali ezo speech zirina kubanga katabo ka member of opposition yakasoma. So nolwekyo eggwanga lya Uganda lyali lirina okukola ekintu kimu. Fe mu Democratic Party tulina gye bayita truth and justice gwe mulamu kwe tutambulira. Kakati abantu abamu tebamanyi bo bagiyita ngombo. Naye ekyo kye kimu ku kintu ebirina okuteekebwa mu bukulembeze bw'eggwanga. Singa tuba tubututte otya amazima neki n'obwenkanya. Abantu abamu balowooza ebyo ebigambo oyogera byogere ebyo ebigambo biruma n'okuluma. Kyeringa moto ya ku kabonero ka ssomero. Ekintu kibeera kirimu amazima naye obwenkanya bwakyo buzibu wano mu ggwanga. Tebitera kutambula byombi. Anti kakati abamu batera kumanyako mazima naye obwenkanya buno si bwangu. Oyina obukolerera. Wateekeddwa okubawo master plan based on truth and justice. Nga waliwo obwenkanya. Kakati wano omuntu eyali asobodde okukola ekintu ekyo yali Idi Amin. Kubanga kati president w'eggwanga kugamba nti twali tugambye nga era tulowooza buli muntu abeere neyiikanya gavumenti yazibagulidde oba yali gabi kuba ettaka liri mu mikono gya bwannannyini. Kakati bwe gibanga ettaka liri mu mikono gya bwannannyini eddala nga lyagenda ku disitulikiti. Kakati gwe nga ku district tekuliko mitendera n'amateeka gagamba nti wano tewabaawo asaba beyond 4 acres. Ne balyegabira ate abasajja ne bateekako ente ng'omuntu afuna mayiro na mayiro. Kakati ate n'agoba bugobi abalituddeko. Olw'osuubira yiikanya omuntu azijjewa ku TV. Ng'oyogera ku TV afuneko yiikanya tekisoboka. Idi Amin ye yakola ekintu kyali ky'amagezi nnyo. Mu 1975 ebyawandiikibwa bitulaga yayisa gye bayita 1975 land reform decree. Amin. Naawe era ettaka ly'obwannannyini lyonna ne lidda mu gavumenti. Ne biteekebwa mu nkola. Teyeegabirako. Ne lidda mu gavumenti n'agamba buli muntu yenna abadde n'ettaka nga liryo mayiro freehold byonna bisaziddwamu ezo zifuuse liizi za myaka 99. Bwe giggwako naye bwe mubanga mubadde church oba kitongole bino ebigabaagaba mmwe mufunye liizi musigaza liizi ya myaka 1999 eyo ye reform bwe limala okudda mu gavumenti kati osobola oddigaba. Kati ate wano bwe bajja ne bakola semateeka mu 1995 ne bajjawo etteeka liri ate ne bamaliriza ne bateekawo Land Act 1998 kati ate ne batandika ate bwe bamala ne bagaba ebifo ne bagirawe bati kalato w'ekibanja ne batandika okuteekawo certificate of occupancy nani kati juzi omwaka 2010 ne bakola Land Reform Land Amendment Act 2010 those early 2010 oba 2011 one of the years ate ne baddira ow'ekibanja ne bamuwa obwannannyini ku ttaka ly'owa mayiro gwe baaliddiza. Kati obwannannyini bwenkanankana ono tatunda ng'oli tategedde era bw'atunda eyo transaction osobola okuwaba mu kooti n'ogisazaamu nti yali fraudulent. Yatunda mu bukyama. Asooka kuwa ono omukisa ogwegula ate ng'ono osanga talina na ssente zikola ki zegula yadde obumanyirivu nti bateekeddwa omwebuuzaako. So kati buli ttaka eriri mu Uganda ng'omuntu alina mu mayiro ne bw'agenda oddisa mu banka bamugamba liriko enkambulensi liriko ow'ekibanja
afaanagana ne mortgage kugamba ettaka lya wano baali devaluing mu ngeri gy'otayinza kumanya kakati president wa Uganda ebintu bino obikola naye ate n'oyagala ennyo obuwagizi where is the justice ng'omuntu omu alina mayiro 10 katugeze where is the justice naye fe tugamba nti truth and justice kitegeeza nti buli decision yegenda okukolebwa mu gavumenti eteekebwako gye bayita certificate of truth and justice nga bw'ogamba nti tebayisa tteeka nga terina certificate of financial implication fe tulowooza nti mu bukulembeze wateekeddwa okubaawo minzaani nga buli kintu kyonna kyosazeewo minzaani yaki truth justice and reparation kati olw'okuba tulina ebyafaayo ebyagaba amataka ono naafuna lino ono naafuna lino ono naafuna lino gavumenti bw'eba ekola etteeka eriri bajjako erina okuteekawo akawakatirwa aka reparations okubasasula bali bagulako kati buguzi gavumenti ne bweweewola mu World Bank naye nga ssente zo zigenderedde kuddiza bano ssente ettaka lidde mu mikono gya gavumenti esobole oddikolamu n'oddikozesa ng'egendera ku mateeka na ku mulamwa na ku pulaani naye gwomanyi kati nti buli road reserve mu Kampala eriko omusajja ayagala okuzimbawo bw'atannazimba waliwo omudaala era ebimu biri mu kkooti kakati njagala okutegeeza nti eggwanga eryaffe teririna pulaani bw'ogenda mawanga getutambula ogenda n'olaba noga naye bano twandibasinze lwakuba obuzibu bwe tulina ffe nti ewaffe tebirina pulaani naye bano twandibadde tubasinga bali twandibadde tubasinze so n'olwekyo pulezidenti w'eggwanga goberera amawanga nze waliwo ebintu byenjagala ennyo kakati nga Zimbabwe wadde naye yakikola leeti omukulu late president ani Robert Mugabe n'akola kye bayita land redistribution ku mpaka nga abazungu be bayina ettaka ly'abannaabwe lyonna nga bazimbyeku amafaamu n'alikwata omulundi gumu n'agamba nti nedda tuddemu tuligabe of course Campbell n'ateeka n'omusango mu kkooti ya Sadaka Campbell versus Republic of Zimbabwe Sadaka neegusingisa gavumenti ye Zimbabwe era ekyo kyennyini kyaggazaawo ne kkooti eyo kubanga bagamba mwe tetukyaddeeyo nti omusango gusinga gutya gavumenti kyeyakola kyalema Mandela we South Africa naye bamutendereza musajja wa tunugano eno yakola ki kubanga ye bwe yajja yabeerawo bubeezi n'anyumirwa n'ajooga naye ng'ebisinga tebyayita yeyagala osanyusa buli talina nnyo bye yakyusa abantu baasigala balina ebyabwe nga ne bwe bajjako obujja akapande nti dogs are not allowed bateekako buteesi mu muwendo gwa ssente omufirika n'atayingira mu restaurant ye kwegamba South Africa tennaba kubeera eri gye baali balina okuba nga baalwanirira kubanga tebaakola birina kukolebwa enjawulo eriwo nti abantu tebakyasibwa tebakyakubwa naye nga tebatuusaawo kati omukulembeze we South Africa abanga guild president wa university guild president nze naliko guild president naye bakubulya n'ennaku z'omwezi z'ovaako era oba oliawo ng'ebbaluwa eva wa dean of students singa egamba kati handover ejja kubeerawo nga 22 akati speaker wa parliament ateekinga over akalulu kateekebwe emyezi 3 kuddeko omulala tolina kyakkola kubanga olina obuyinza obwogerako obwogezi tolina bukyusa so n'abo abakulembera South Africa nga baddugavu tebalina gye bakyusa kiri awo kubanga waliwo ebitaakolebwa mu ntandikwa ekintu ekikolebwa mu ntandikwa kibanga kulongoosa to diagonize bwe bakugamba nti omubiri gw'omuntu for example guli fossilized it has gout and varicose veins kitegeeza nti n'okutambula takyasobola kutambula buli wamu ayina bino ebizimbye ayina ki yeetaaga kulongoosa okulongoosa kitegeeza okukwata akaso n'osala oli bw'alengera osala ayinza n'okulowooza nti olina mutima gusaasira naye ate nga ky'olina okukola okusobola okuggyamu ebimuluma omuntu addereera ekyo kibuuza nnyo abasawo abalongoozi naye akyayina omutima oyo ate omutima ogugwe tegufaanana gwa mukinjaaji nedda ono ye aba asala ajjemu ebikyamu azeewo azaawo bulamu ate oli omukinjaaji amalawo obumazi era kimuyisa bubi bw'abanga ennyama gye yatemye ekyaliwo balina ogirira so n'olwekyo pulezidenti w'eggwanga kino ekintu tewakikola tolina buyinza ku ttaka lya Uganda eri ttaka liri mu bantu era otunulira ebitundu n'ogamba kakati bw'ogenda e Kabaale osanga buli wamu waliwo kye baalimye ne ku lusozi waggulu ewali amayinja awatali ky'oyinza kulima olengerayo ebbaafu nga baazisaamu ettaka ne basimbamu kati ate bw'ojja mu Buganda wano wo n'osanga omuntu akulengera ettaka lye waayisiza nti oyita Kasaka
n'olengera kali akabira n'oyita kali akulaga ekintu kyonna kyatakozesezza wane Buganda ettaka lyo balirina ne tewali kibakola kuba bimera mangu nga tebiriko kufukirira bintu byakwesaasira n'omutunulira nze nayitako lumu abataka nitutuula era nabulira muganda wange kungu wano lumu netutuula erwabenge waggulu ku kitebe nempita abataka tugenda okunyumyamu tugenda okumaliriza ng'abataka bennyini bali mu kunsaba transport baddeyo ku ttaka lyabwe kakati kikulaga abo tebagirabanga fact of production kyokka ate be bagirina ate yaabwe kati eggwanga terikula ng'ekyo tekiteekeddwa mu nkola njagala okulaga ekintu ekirala wano kati tugenda n'olaba wano tulina obutale kebera wano Nakasero akafa akedda wano baleeta ettooke ne baliwummuzaawo desimolo y'ettaka awo Nakasero egula omutwalo gwa $1 nga gumu n'ekitundu desimolo emu kati desimolo zibanga 3-4 ezituulamu ettooke kitegeeza ezo ziri sente eziwezeza ddala milioni 120 naye value y'ettaka milioni 120 mutuulamu ettooke lya mitwalo 4 n'ekitundu eja Uganda kakati gweoyagala kukulaakulana kyokka nga ate Thailand yo eddira essimu ng'eno Samusanga ya milioni 6 okitegeera kakati bw'ogituuzaawo bw'oti n'otuuzaawo endala kakati yo Thailand ekola amasimu yo paati eyo ewajja ettooke yeetuuzaawo milioni 3.5 gotuuzaawo emitwalo gya Uganda naye oyagala naawe okulaakulane ekitundu kyaffe kino ekisoose tubadde tutambulira nnyo ku lunaku luno olw'abakozi olwasobodde okuba nga lubeerawo olunaku olw'eggulo n'ebigambo omukulembeze yasobodde okuba nga avaayo n'aba nga ayogerako eri eggwanga era mu kitundu kyaffe kino njagala tubeere nga tukubirya nga tuwabwi Honorable Solutions bwe tukivaako tugenda kuba ate buterevu tugenderawo ku koligo eryateekeddwa ku Speaker of Parliament omukyala Anita Anet Amonge omwo mwe muli okuba nti talina kukwata kuba okuddamu kubanga alinnyako mu ggwanga erya Bungereza ne banne babiri bali bemusinga okuba nga mumanyi bo ne wesibako nako mujja kuba nga mubategeera akaseera nga katuze Honorable njagala tukubirire katonotono otuwe ku solution kiki ekyandibadde kikolebwa eri omukozi n'ekya minimum wage kyagaana kakati ekisookera ddala n'abakozi tetubamanyi eggwanga lya Uganda terimanyi muwendo gw'abakozi gwe lirina kubanga nebye bakola era eggwanga teribimanyi tetuyina class strata tetuyina economic classes wano era president edda ennyo yayogerako n'agamba political parties yaziwera okuva 86 emboozi ye yali nti bw'oba obisoma okutuuka ddala mu mwaka 2005 nti tewali mugaso gwa bibiina byabufuzi kubanga wano tewaliiwo class differences emiteeko ajja kuta ebibiina by'obufuzi okusinziira ku miteeko gy'obugagga eginaabeerawo okugeza aba middle class tuyinza okufuna workers class ani industrialists n'ebirala babeerenga nga bano we bakwata baleeta policies ezibenefitinga bali bakwata parliament bifo gyebiri ebyo birala ebyo bya politics bya osanga wakazi nga talina mulimu gwe yali akoze okuva mu university abalema abakozi bonna bali naye kakati osanga owabalema nga ye kyalina obulema bwalina just kuwulira kakati oyo kati nosanga ministry eyabalema nayo ne bagiwa era just waliwo omuntu eyambuuza nangamba ne lwaki ministry eyabalema ate tebagiwa omulema nenga kati you are creating a corridor of disability boddira omulema n'omukwasa alabirira abalema kati eyo corridor yonna ejja kuba nema nange wamba nakiwulyako Honorable wosanga omulema noga kati obakola ministry ndalaga leka kati oyo lwaki bamwadde okukulira abalema wosanga omukadde nga Haji Naduli lwaki muwadde okukulira abakadde kati you are creating that corridor mu nsi ba minister tebeetaaga kubeera nga buli kitundu kirina minister minister ate ye yandibadde nga presidential advisor mu ekyo kyennyini kyali mu minister kakati oteekeddwa okubanga minisita w'ebyensimbi ekyamazima ebyo ebyabikugukamu era yabeera advisor wa president mu bintu ebyo twandibadde twetaaga baminisita abatasukka 20 mu Uganda yonna era singa baakolanga ekintu nga buli minisita wa ggwanga ddamba buli kitundu tekyandisabyenga waakyo kakati ekyakisajjula kwe kubeera nga buli minisita kati yeerabanga mukiise wa kitundu kye mu cabinet kakati n'olwekyo buli kitundu kyagalayo minisita
era bwatuukayo ne president yabavaako kati obwongo bwe yabuteeka ate ku ba public servants kubanga baatuma ndeta report ku kino kuba bano bambi bate babirina tebabimanyi basajja battu babeerawo nga basala akaguwako oluguudo naye tamanyi ani yabaliridde sentimita zaalwa ani yagabye ettenda okujja nga yagiyingiddemu ng'anoonya kufunamu n'olwekyo kati kumande bamugamba kiwa babasinkanye mu kabine kumande bakola polisi balyogera ebintu bingi naye kakati buli minisita jjukira bano public service emutegekera akyagenda okwogera eri because tebagala kusoma nze ninako omuntu omugwe natula naye nga ngenda kwatendinga nange World Trade Organization meeting e Cancun naye ne mutunulira nga ayina agatabo gangi naye nga ganene nnyo atege bagendo teesaako naye nga emyaka gyalina tasobola kusoma pages wera 3 ng'otulo tetunnamutwala ne mmanya teyabisomye kati ekibeerawo kiri nti bakwata kabuliifu ne bakajja mu gatabo ogwo so eyakoze kabuliifu yewe yalabye ye wokka waawoono kakati ono n'atandika kulaba speech z'abalize boogera ye naye mwajja ekikye naye ng'agenda okijjamu ng'ate bamubuulidde neeka gy'ava ba batasomye nti ku kino togenda ku kino kino tugenda kuwagira Singapore issues ku kino tugenda kuwagira Doha issues ku subsidies na bishiro ndijja wano nja kubisomesa kakati tuyina abantu baffe nga batunulya bambi nga talina kyamanyi kyagenda kukola kati nabo bagenda ne bamulabako era naye bwanyumya ate naye abanyumiza ebyagwa sebigenda okujja kati omukulembeze nga anaba wakugafu tababulirako nti mweteeketeeke nja kuwa ministry bweti genda okole ku notisi oba nabo beekanga bwekanga nkakasanga okuba wano okubagoba byonna kiba kyekango era kyobolanga embaga ziba z'amaanyi nga babawadde kubanga babadde agamba yambadde manyi ngenze kakati era abasanyuka bangi oba osimatuse busimatuse simatuse okugenda n'olwekyo as a solution bino twetaaga master plan ku ttaka President kwanga zibiriza sinsonga baba nakuma obululu baba nabukuwa okwate ettaka oliddize government ate otegeke esente z'okusasula abo b'olijjeeko okubeera nga osigadde wakati mu mitendera gw'okubeera nga oli democratic ng'era osasudde value ey'ekintu ekyo eggwanga beribanga linaagula ekintu kyonna lisooke eggula ttaka kakati bw'omala oddigula ogenda kutandika okulipulaningira ekyokubiri tuddeyo tukole zoning okwawulayawula agriculture tumuzoning industrialization tugizoning edda mu 1992 economy ya Uganda yali ekulira ku speed yemu ne economy ya Great Britain 1992 nga tufunira kumu lwaki kubanga twalina kye bayita agriculture zoning n'ebirala ne zoning of economic gundi nga bw'oba oyagala matooke bakugamba nti bw'oba oyagala taaba oba tobacco ogenda mu West Nile bw'oba oyagala cotton oba bamuyita pamba ogenda Bugisu bw'oba oyagala mwanyi n'amatooke oli wano mu Central Uganda dairy products ogenda wa mu West kati nga omuntu yenna ayina kyazza okusuubula loole eyo gy'ovuga omanyi bulungi gyenaasibira naye kati olwaleero oyinza okuvuga district nnya nga tonnajjuza loole y'amatooke osobola okuvuga district 8 nga tonnajjuza loole ey'embuzi kubanga buli muntu nadizi yamuwa akabuzi kati teri yakola gwa kulunda n'atunda buli omu akola gwa kulunda n'alyako naye sente zino honorable nga nnyingi eziteereddwa mu bintu ebyo poteya nze njagala kati tumanye nti eggwanga lirina kuddamu ku planingibwa bupya tuddeyo ate mu 62 tuddeyo tewali kyakkola abantu bakaabemu emyezi 5-6 naye mu Uganda tosobola kubeera nga tokyamanyi ekisooka mu kyalo oyina lieutenants mu kibuga oyinamu ne ba urban peasants kati tosobola kuŋŋamba sibanga nange mwengwa nakera wano kujja ku radio naye nga ndi mu urban peasant oli mu kyalo waliyo omuntu agamba nti alina land road wapangisa akolayo ki oli mu kibuga omuntu ali mu kibuga akugamba nti ate emmere agirinda kuva kyalo gomanyi nti kati tekyali muntu akyala mu kyalo n'otwalayo kati ate mu kyalo bo baku-expecting obatwalira ettooke tebayina so nga luli wagenda nga mu kyalo gwe nojja nga bakutisse ne bakuwa ettooke n'enkoko abantu bali mu kibuga wano ng'amanyi bulungi nnyo nti yazze naye tamanyi bulungi addayo ayina ki kubanga talina kye yazze kukola kumuwa kyaddayo nakyo
bebabanyiza hona lebo matembe so nolwekyo tuyina obuzibu bunene nnyo nti ate ne gwanga bwolikkiriza kyovola batekyali azimba nnyumba n'atasaako kikomera kinene kubanga abamwetolodde bonna basinga okweraliikirira nti tebamwagaliza kyalimu kakati kitegeeza omwavu yennyini teyeebase n'omugagga naye asula yeekengera omwavu ono teyeebase lwanjala atakkuse nnyo ekimulemesa okwebaka awulira ebitambula ekiro kakati omugagga ku kyalo yasooka okugamba abaana tebafumbirwanga ku kyalo temunzita naye ng'ate ku kyalo kwasula kakati njagala okutegeeza tulina kusooka kuddayo buto President speeches tezigenda kuddamu kukola tuddeyo mu 62 kwate ettaka basasule likwate tutandike redistribution okusinziira ku capacity abantu balikozese naye toyinza kugamba nti buli district erimu faamu y'ente tikisoboka kati ekola muki kubaka kati ayagala okusuubula ente ekisooka omuntu alunda ente tayinza kukeera nga buli luvannyuma lwa wiiki atunda 10 kizibu kitegeeza nti olina okutambuza loole eyo okolekitinga ente 10 okuva mu faamu 22 yani mwetandika kulunda nte kati kitagisa mwaka mulambo girunde nvemu ziyina kubanga nazo ziyina gye zimanyiddwa nti gye ziva ekitegeeza naye nosange nakasongola nosange kunti nosange pasa nosango nagoba Butale nosange kayunga nedda tutegeere nti abamwanyi bo beeno beeno nga ne RDC gona asindike bukoma nsimbi ku mwanyi amanyi n'ebyobulimi amanyi gy'omusindise n'abantu b'omusindisemu hona debo tekireetemu imbalance mu byenfuna ejibwawo kye bayita kakati bagiyita equalization formula katugeze singa tugambye nti tukoze banka ya East Africa ne tukola ne sente emu si kituufu nti amawanga ga East Africa gakulira kukula yemu si kituufu nti obugagga tubwenkanya naye bw'omala okikola ekyo kiriza waliwo eggwanga eriri stressed n'eggwanga erisanyuka kakati wabeerawo kye bayita equalization grants eziva mu formula eyo nti bwe muba mubala kubanga ne state z'omu America tezenkanankana bugagga era bwe kiri naye wabeerawo emitendera gya granting eba gye bayita exchequer formula ekolebwa at a level of exchequer body of Bank of Uganda formula eyo evaamu grants ne tumanya nti kabeera mayido balekeddwa ebweru teriyo business teriyo investment framework ayo nevaayo ku speed eyo kyetulina okukola ejafuna grant bweziti buli banga bweriti ababalirizi b'ebitabo olwo ba economists ab'eggwanga bwe tutandika okutegeera omugaso gwabwe olwaleero nze gunneewuunyisa oluusi kubanga ebyenfuna by'eggwanga bikyemeza kati bikyemeza era singa tetulina operation wealth creation singa tulina obuzibu kati ate abantu abasinga ekyo tebamanyi mugaso gwakyo tebamanyi lwaki sente ya Uganda ekyayina amaanyi okusinziira ku sente ya Kenya in relation to a dollar. OWC eno ye stabilizing the currency ya Uganda so tulina ko tusingira ku sente ya Kenya kakati nze nali manyi Kenya twagiva ku ddayo tuyitako kakati ba Rwanda ugipimira ku dollar rate so minzani tugize ku dollar yaffe eri more stable okusinga Kenya okumala emyaka 3 emabega naye nga kigambibwa nti operation wealth creation yesinza okuyamba ekintu ekyo kati intervention yeeyo yeetaaga ekisooka okugyegendereza n'okugyongera ssente kati ate eyo bandibadde bagikwasa ettaka erigabe ku musingi gwa truth and ki egendemu n'abakugu ba experts waliwo gye bikoleddwa bw'ogende Mexico reparations formula gyeri bagikola honorable kakati minister g'osuubira ku cabinet eno goyinza okukwasa ettaka aligabe tabeera minister naye nkugambye wateekeddwa okuteekebwawo master plan kuba nange kati siyinza kuwa solution njimanyi naye ng'omuntu sisobola ki-implementinga why because kyetaagako okunoonyereza first nekiteekebwamu okubala netumanya netulistinga bannannyini netulistinga population netulistinga knowledge capacity netulistinga kati amasomero agasomesa ebya agriculture bakugamba nti buli gwe basomesa agenda kukola wa kati president bw'ayogera yiikanya bagenda zijja kwani olinga honorable ngamba nti ku kintu kyo nnyonnyodde ndaba nga kikolera ddala buli kitundu ekibaako bye kikola nti kino fabe butambala tusigala kakola kafe ne mwaba akaweza naye kakati olaba bakawera naye tetulina ripooti ku basinzidde kugeza ey'ebyobulamu ey'ebyenfuna gw'omanyi nti waliwo
county emu Kenya enegundi kati eri mu kitundu kye bayita Machakos Kenya eddukanya gye bayita 24-hour economy era bo benyumiriza mbugagga nti economy yaabwe ekola essaawa 2 mwezi abampuliriza mmwe kati saawa eno abasinga mugenda kwebaka era bwe kiri bo saawa eno bonna bakyatunda lwaki kubanga bo batunda ako kamira kati mbumire ine kizibu kyayo nti olwokuba n'abatunda bagaya mbwejjako otulo kati kitegeeza abatunda n'abagula bonna batunula basigala bu economy saawa 2 mwezi abagula n'abatunda economy yabwe tesumagira esigala ekyamoga gwe ng'ojjogiggalawo so nze neewuunya abantu bano kubanga bw'oleeta ekirowoozo ng'ekyo pulezidenti w'eggwanga akigula kubanga muntu omu baminisita abasinga batiira ddala okumuwakanya kaakati ne wajjawo omuntu alina interest eyiye mu kuwera ekintu bwe kityo ekyo nga bakiwera naye nga toyinza kuwera kintu kitalina health report titutegedde mire ebadde ekola ky'abantu kubanga at least mu by'essente tubadde tutegeera kyekola zo zivaayo so n'olwekyo ebyo ebintu ebimu bigenda ne bikolebwa naye nga mistakes okay kubanga lubo wangamba nti abantu bangi abafunye sente mu miro okusinga abagudde eddalu lwa mira kati olalebeyo tuvete bijja kugwa ebyeyo tugenda kuvayo tubeerenga tugendako ku nsonga za emumbo zino sanctions atuliza zifuuse namulanda nga amabeere agambwa oludda oluvuganya abamu bajubireetinga bagamba nti twaloopye endoopa ekyeyongedde okutabula bannayuganda abamu ku baloopeddwa naddala sipiika kyenjagala okubabuulira saagala muntu yenna abeere yalowooze nti bungereza ebadde terina buyinza kukola kyekola tugenda bugenzi kutunuulira oba yakikoze mu mateeka kubanga nga bwe nabagambye nti bungereza yakuna mu bagabi b'obuyambi ekyamazima abagabi b'obuyambi bungereza eyo terina maduuka mwejja sente ezo sente za muwi wa musolo n'olwekyo byayagala eri ayagala sente ze gye ziraga byebiba bikolebwa embalirira bo be bateekawo obukwakulizo akati bwogebere eno Department for International Development eya Bungereza jjukira okuva mu mwaka 2007 yagenda neeteekawo emiliyoni za paundi lusanvu eyo yakola endagaano ne Uganda okumala emyaka 10 ng'etuwa olusanvu ne bagirenewing after 2017 maama nga sente mpitirivu eyo tuzifuna kyengamba luvanyuma lwa myaka 10 oba mwaka naye ng'engeri gye bazigaba ogimanyi kati waaliwo eno gye bayita ACRA agenda for action yo bakola commitment ne bagamba nti mutusonyiwe mubadde mulowooza kubanga abakulembeze bagamba mwe sente ze mugamba muziwa NGOs zitache zitukolera mugenda ne muzetera mu project ezammwe mugenda temutuwa sente twagala ffe sente ziyambira ddala finance system zizaffe fe tumanye ebizibu by'abanna Uganda muzituwe fe tubateekereteekere ne bagamba no problem tukoze commitment under the AAA ACRA action agenda 50% of all of this tuziteeka mu financial system zizammwe eza government naye nammwe twagala omusingo ki abatuwuliriza omusingo kitegeeza abasajja abajja ne bakuwa sente ne bagamba weekuba ekifaananyi ne TV yo nga bezikulema kye bakola ki kye batwala bo bano gavumenti zaffe omusingo financial discipline butabba na kuteeka kitiibwa mu fundamental rights ezammwe kakati bo gwe musingo gwe baawa odalibo ebigambo bino bandowooza mukulu kuli sobole yandibadde abiwulira kubanga bw'obyogera booti nze mpulya enyanukula gye yanukudde wanalayinga atatunuddewo ebintu biriko n'ebiwandiiko bityo biriko n'ebiwandiiko n'olwekyo wateekeddwa okubaawo ekikolebwa naye nze nga nsinzira mu principe eri eya aude alitera mu parliament tebawuliriziddwa ekyokubiri exertion of internal remedies waliwo n'abali mu kooti kakati n'abakooti tebannabasalira wano mu Uganda ssemateeka waffe agamba nti buli muntu yenna kasita guba nga tegunnakukka muvi obeera tolina kye wakoze toba guilty obeera innocent omanyi bw'ogamba toba guilty obanga agamba nti waliwo degree of guilt obeera completely innocent obeera tolina kye wali okozeeko paka nga gwe owozezza n'ogamba
nakizza mu nsonyiwe obanga kooti egukusingisiza ng'emaze okunoonyereza nolwekyo eyo principle ne Jamiru mukulu kati akyali innocent era kikwewuunyisa okubeera nga talina mirembe egiweebwa munnayuganda atalina kye yakoze okugeza beyiro gemateeka kakati n'olwekyo waliwo bano abantu abasatu kye balina okukola kati nze kyesijjanze kwogerera ku leediyo kuba kino balina kunsasula nga looya ebyo situbikola bwereere bano abasatu abateekeddwako ekoliko yes bye tulina okukola okulaba nga bagibwako ebyo bye bateekeddwako otherwise oli ayinza okusesa n'agamba nti nti mukyala Nandutu talina kyayagala Bungereza talina kyayagala kakati speaker yatugamba kasita Tomugaana agenda bukeddeyo kati waliwo kubanga sanctions list eno kasita bagikuteekako erina ebintu ebirala ebigigenderako ate bijja bikula eriko amatabi eriko obutabi esinga kukwata ku bantu ng'olina bizinesi zo olina ebyobugagga by'omu Bungereza okolagana n'omuntu Omungereza kakati bw'obanga olina ate byokola nga ekiino bisasula kisobola okuba nga kivudde mu ssente za wa musolo w'e Bungereza ate kitandika okukukolako sanctions abantu abamu jagenda okutuuka okulaba nga babajje ku Swift code honorable abantu nga tokyasobola ebintu obedda bibiwa ebityo finance card yo kati nga tokyakozesa visa card kati omanyi abantu tebamanyi nti gye biraga bigenda ekisooka bateekawo kati enteekateeka y'okunoonyereza ku bikwata ku muntu nti eriyo omuntu akozesa erinnya nga siririe ng'akozesa alias kakati n'ogamba nti ono ye Durago oba ono Salimusale naye ng'erinnya ettuufu ye Caleb ki akandanaho kakati ekyo bwe kityo bo kati baddayo buto ne bakuzuukusiza ddala alias zo zonna na buli kimu osobola okutambula emyaka gyo ne giwera ng'ebiri esatu ogenda otuuka mu mwaka ogwokuna ekyamazima bitandika okutuukako ffe obeera tojja tubuulira naye bitandika okunyiga ggwe ng'omuntu so n'olwekyo tetusobola kukkiriza bakulembeze baffe kuteekebwako kintu bwe kityo ne tutalwana kukibajjako kintu te mu olinganya nnukula kinabadde nkubuuza nti bino biruma ekyokubiri eggwanga lya Uganda litegeere nti omulimu gwalyo ogw'okulwanyisa enguzi tegwetaaga kukwata nga liguzanyisa eriyo ababanja kubanga sente ze bakozesa bano bannayuganda si zaffe ffekka waliwo eziva ebweru eri abafaayo ennyo ku sente zaabwe okugeza nayogera wano nga ensonga z'amabaati zizze ne mbagamba nti mujja gaana mwenga gavumenti musobola okukola ebyammwe ne mukola obubadde tubagambye nti mu Penal Code Act section 316 eyogera ku wrongful possession of government stores abatuuliriza byebyo ebintu bya gavumenti si store nga bumunyogera nti kino kiyumba bakiteekako kufulu naye kakati enkumbi amabaati ebyo byonna babitwalira muki government stores kati okusanga nabyo wrongful waliyo omusango ogwo nga obujulizi bwokka obwetaagibwa gwe kusanga nabyo nga tolina voucher yasabye voucher yagabye obanga tewabaddewo allocation nga yiyo okuguba gukusse mu V naye abampuliriza gavumenti eno yagaana okukyajingira abantu mu section eyo negenda mu section ya Anti-Corruption Act ekola ku possession of suspect property kati ebyo abantu bebweru nabo balaba nti muli mu kubuzaabuza tekwagala gusinge oyina wobuuse oyina gyokiyisize eri kulina kawuka bo tebalaba kati eggwanga wali mu principle ya exhaustion of local remedies bakeberayo ne baganda tokyayinza tugamba nti wamwe tulina ketusinziirako mumulinga abatugamba nti ngenze kubaleetera mazzi mu kisero fe tetusobola kutuula ne tugalinda ekivaayo tukimanyi bakira kiguumaaza n'olwekyo eggwanga lya Uganda libeere serious bwe tuba twagala okulwanyisa enguzi kubanga wano mu Uganda abantu bangi nze nina n'abantu bempulira yatadde omusango mu kooti n'ayita bannamawulire n'agamba mbakubye mu kooti enkola eyo nno ne palamenti etera gikozesa tutandise okunoonyereza ku buli bw'enguzi obufumbekedde mu kitongole gundi naye tebangayo looya oba kakiiko ka palamenti kajja kutubuulira nti bagusaze ensinze oba kakiiko kugamba nti kati twabamaze baabano gye bikkira mmwe temumanyaayo so bino baba bakanga bukanzi badduke so wano mu kusimbula buli omu amanya nnyo
kati nebe bagala okuwuliriza okulwanyisa nabo bambi ne bamanya gwe nosigala ng'olinze ti abaana baffe bakola kumbe bali basitudde ebyabwe ebigenda okutandika okwerwanako so n'olwekyo eggwanga lya Uganda ne libanga litandise okufuuka ekisekererwa mu kulwanyisa obuli bw'enguzi ebitongole biramuzi ne bibanga nabyo bitandise okutyobolebwa kakati international community netandika kulowooza nti bo be balina okwekwatira mu nsonga zonna kasita zibanga balina kwezeekussa ku ssente ey'omusolo oweewaabwe kati wano boogera waffe naye bategeeza weewaabwe omukalamojja wano si abakwake nnyo wama abantu bajjibwa basasula emisolo ne muvaako ssente eziyamba Uganda kakati yo gavumenti yeeri bagimma akalulu nga teyataasa ssente zaayo nalabyemu n'akakwate ka Commonwealth mu kiwandiiko anti kati nakugambye nti okufuna independence ya Uganda etteeka erigaba independence ate teryayisibwa mu parliament ya Uganda lyayisibwa mu parliament ya Bungereza bagita Independence Act 1962 lyaleetebwa member wa parliament nga Mungereza ne baliyisa ne balikola ne ligaba independence ye Uganda n'obukwakulizo bwayo so n'olwekyo okulowooza nti saawa eno wetengera Dr. Obote yagezaako 1966 ne bagezaako kudirinkinga kubanga ekyamazima etteeka liri singa teryakyuka muwadde manya abamu temwagala kukkiriza bakulembeze birungi be baakola Dr. Obote singa teyalikyusa namu gw'olimanyi nti etteeka lyalekanga Queen wa Uganda ate yalina kubaani yasigala nga ye titular head kakati abantu bajoga Obote byebisa mumwebazeeko nzomanyi nagaana okwagala obulimba kubanze soogera abantu banjagale babakoleje kati nkuze kati buli kyenjagala okulya nakiryako kati ebintu byonna bene nandyagadde mu nsi nabifunako kati byenjagala just excesses ibintu bya kinyumu na lugezigezi na kweyagaliza bya swaga swaga so n'olwekyo sikyalina bingi byennoonya okwagala okwogera ebintu ti bano bakwagala bano bakukyawe bano bakole ki n'olwekyo Dr. Obote yeetaaga okumwebaza ku ekyo kyeyakola okujjako Queen ku bukulu so mu kusayininga okutuwa eggwanga kitegeeza ne parliament bagitusayiningira bagituwe tube nayo itegeeza okugirondoola kakati n'olwekyo mwabalowooza nti tebalina buyinza era muba temunaba kumanya nnyo kyekiteekesawo programu eno era nebozaayo kali akaswefuti ku bino ebintu implications eziri ku gundi zino gw'omanyi nti omuntu ayinza okugenda mu America nga yaliko minisita wano n'ateeka kaadi ye mu kyuma ne kimugamba nti transaction ye teyinza agenda mu maaso singa kizuuka nga mu transaction eyo waliwo ekintu kyonna ekyekuusa ku Bungereza oba system zizo nezikkanya ne Bungereza jjukira nti waliwo amawanga nga America nti bwetandika okulwana kitegeeza Bungereza ne Israeli bali bonna so waliwo kati ebintu nga bisobola okugenda nga bikula ne bifuuka ensonga esingako kati eyogerwako saawa eno n'olwekyo baleme kuteeka president w'eggwanga ye bw'ayogera ebintu bwe bityo Britain mugendeeri tetwagala tuhero ye mugezi olumaliriza PR tiimu ye bayagenze dda kuyita ambasada wa Bungereza bateese namugamba nti atofaayo oli yadde politics so temuteeka bakulembeze baffe mu collision course na international systems ze batasobola tubawaga kyovolaba ne bwoba kati osaba visa mu nsinga ya America oba Bungereza olina n'okuteekako social media handle yo bategeere olowooza otya ku nsonga ezisinga obungi obadde oyogera otya bajja bagoberera wayogera ki wakola ki so n'olwekyo tusooke twegendereze nga bwe tukola mawanga mangi geefudde amasiru naye tekitegeeza nti tegategeera osobola okwefula omusiru naye n'osigala ng'otegeera bulungi era n'okola ebintu by'amagezi honorable nyala tusigaze dakika nga 3-5 okubanga tufundikira tuyina we tuyinza okubanga tugumira kino kinaabaako be kitiisa oba okwanukula okwabadde buli omu kunaamugumya n'agamba we bati bwe boogera okwanukula okwo omanyi batugamba nti akamyu kaavumira empologoma ebbanga ddene naye nga buli lwekanoonya nga kebbika ekiswa naye lumu yakakwatiriza mu lukuubo nga tekalina we kayitira katikko ne katandika kusiita nga bwe katikko obuyinja n'obufuufu mu bbanga ekabuuza owaaye gwe kamyu okitegedde kati nkumaze nkulya toyina woonera kati ate okola kyekyo kokko nti nkutegedde mwami wa mpologoma nti
ekyamazima kati sinza kuwona naye kyolaba nkola wano njagala n'abalijja bategeere nti n'omusajja eyaliirwa wano teyali mutene kakati ebyo just baagala kulaga nti ne gwe baaliira wano teyali muki naye ng'okutya bakaita kwata kasubi okutya weekuli era beetaaga obuyambi bwaffe n'abalala bonna abasobola okuyambako kubanga eggwanga lyaffe teryetaaga bakulembeze ng'ate balina limitations ez'enjawulo twagala abantu baffe nga basobola okukola buli kye baagala. Okay, honorable nga gwe munnamateeka tusomeseemu katonotono era kwe njagala osembeyo nako ng'ogera okuba ng'osibula omuntu agudde mu nsobi yakola ki nga honorable right honorable speaker omukyala Tyamonga wandika bbaluwa akuba kasimu naga abakulu ampita kakati yegayiye wemage oyagala legal opinion naye ezo nzigabira sente eza sente kakati eyo bade bajala kuyambako gwanga kakati eyo baba balina kuyita mu Mbidde and Company Advocates n'obajjamu ne tukola omulimu gwaffe ne tubajja mu nsonga ezo ate gwanga ne tulaba nga liddayo okukola nga terina mitawaana naye nga ekyokola lebbe ekyo kikyaliko ebyo nabyo nga tubitundire tubigoberedde gwe olaba mu Uganda muno tunaddamu okufuna ku ssente singa abasajja nti bavaayo okuteekawo ebibonero z'ebyo kusinziira ku bizibu bwe tukyusaamu alipoota nga zigiyitiridde ziraga nti ssente zibuze sente naye nga obuzibu bwonna buli ku bukulembeze sisitimu gye tulina ey'obukulembeze eteeka eggwanga mu campaign mood okumala emyaka 5 paka the next election kakati buli omubanga muli mu campaign kitegeeza buli muntu anoonya buwagizi buli muntu ayagala buganzi olaba kati ne bambega beeyanjula ku mikolo nze mbega gundi nayimuka ne bakuba ne mu ngalo kuba buli muntu omuntu atanditegerekese naye yeeyanjula because buli muntu ayagala kati buganzi tuli mu campaign mood bwe tutagiveemu teri muntu agenda kukola kiyina kukolebwa kubanga buli muntu ayagala kweguya president w'eggwanga ati okukwata ababbi kubanga akyayagala obulu buli mubbi azimba borehole nga 12 ewaabwe buli mubbi abeera ne famire z'abaana baweerera kakati ogenda okulowooza nti kati obubbi kati tebulina mutawaana kubanga ababba bakola ki naye weerabidde nti kati programu za gavumenti tezikyayinza kutambula kubanga obeera wa planinze nti wano tuzimbewo borehole abantu bafune amazzi ente abantu banywa n'ente amazzi g'ente ge banywa ne balyoka ate balwala ebyetaaga gavumenti okuleeta eddagala sente ze tutayina kati ate omubbi omu ye agula mu tractor ezirimu ebintu bye sente zafunye n'azitereka ebweru kakati ekyo kireeta nga development yaffe teri according to plan kitegeeza nti abasigala nga baavu basigala baavu n'omugagga yennyini asigala mugagga n'olaba ebizimbe nga 8 nga byonna biri ku street emu naye nga bya muntu omu kati oli bwajja n'akugamba nti bakulaakulanye kitegeeza we tamanyi kyakola alengedde ekigere ekirimu envunza naye yalowooza kigeze bugezi waliwo ekizimbe ekibeera ku luguudo nga kifaananya enzimba yakino ekizimbe ekiri ekyebando kati buli wa boda mpisa ku luguudo oliko ekizimbe bwe kityo ng'akugamba nnyini kyo oba kabenje oba bituufu nange simanyi so kakati naye bambi omutunuulira nga takyafaayo nnyo naku accountability y'abo ababisolooza kuba ayina bingi ate sente ebizibu by'omuntu tebiba bingi basic needs zo bibeera 3 byokka emmere ey'okulya okwambala newoosula kati bwe biggwa ebisigadde biba bitono sente oyo atereka ntereke tezikyalina distribution mu ggwanga honorable kano ke kasembyeyo lwakuba obusembe badde na bungi kaddakiika emu yokka ekibu buli kakati buli bagamba ku parliament banga banenya kubali mu parliament actually ndoza nakubuza bingi ne kabulirawo ansi ebeeremu batwalana lwakuba twayise etteeka ly'ebisiyaga gwe bw'okikiriza naawe bw'okiraba anti nakugambye nti mugamu ku mawanga agali ku list ne South Africa abakulembeze bayo abamu kwebali naye South Africa teri tteeka lya kisiyaga so n'olwekyo si kituufu nti bya tteeka lya kisiyaga so buli muntu abeere n'obuvunaanyizibwa buli muntu yeetikka omulimu gwe kubanga singa tteeka lya kisiyaga ate eggwanga lyonna era lyandibadde ku sanctions list kuliko ababaka bonna baaliyisa era bali 5 n'okusoba kati kuliko n'abagenda n'abadraftinga twandigenze nga ne publishing corporation ya Uganda naye abaali kuba kabineti bonna bandibadde ku list nedda si kituufu
Okay. Weewaawo waliwo okubonyaabonyezebwa era okwenjawulo okw'eggwanga okwekuusa ku kubeera nga twayise etteeka ery'ebisiyaga naye si kyekino kyolaba nalebo Uganda tekyalina kyekubanya ensonga zitagguludde oddako wakati saawa zino oboka ye honeymoon wagivaamu nalebo anniversary ate nooyogeredde ddala ekituufu naye eyo nja gigenda mu wiiki ejja ey'omwaka gumu kazi embaga bweggwa buli kyonna kyokola n'omugolo olina kuba ggwe naye badde mmanyi nti abataaliyo ku mukolo naffe tunaabwerekera ku luno akati ate ku luno exclusivity kakati tugenda kwejjukanya mu mwaka guno ddala bye tutuseeko biki waliwo abagamba nti emyezi mukaaga gisooka obufumbo buba buzibu nnyo tugirinze gikyabuze kakati tugenda kwenoonya tulabe lwaki emyezi mukaaga emizibu teginnajja mugenda kunoonya bizibu nabyo toyinza olina okukola stock taking bw'obanga omuntu yakulemye okuzuulamu empisa embi kati ate wateekeddwa okubaawo gwe kyotakola mu kuzuula kwo oba si kyo weebaze Katonda nti yakuwa omuntu omutuufu alebo sibula bannayuganda nolwekyo abatuwuliriza bannayuganda neyanziza puroguramu eno enyumira nnyo lumu nze era nsaba n'abakulembera mujje mugituuma ekintu ekyenjawulo kijawuleko ku puroguramu zendala nga tugimaketinga bulungi kubanga njagala tugikozese bwe tunamalira omwaka abantu baffe bajja kuba bayize ebintu bingi waawo honalebo naffe tukuyanza olwakadde ako baganda bange kaddusedduse tugenda kubanga tudda wamu nakabanga tukubye emizannyo atubuulire waseno ddala ekikopo tukimaliriza oba manyi muwakanye nnyo Adam Kungu tukwagaliza okuwona okulungi n'okusooka era nga tukakasojja kusooka kubanga akakusumbwamu ako kangu okuba akagira saba mukama abatukumire bannange insha Allah tujja kudingana